naye era mukama wange Disu n'abalala njagala mubuulira abantu baffe ebina mutawaana. Eno ensonga nagidiskasinga ne pulezidenti wa Uganda, yali tagimanyi, yali tamanyi kyeri bweti. Abayaaye abaabikola baali muli mu Constituency Assembly, era ng'ensonga lwaki baabikola pulezidenti bwe yagamba nti muteeka Abanyarwanda musemateeka ate muteekewo n'ekkomo ku bisanja, gano ne gatandika okubaza nti Abanyarwanda bano bamulinaanye ennyo, baamulwanirira, alabika be baddako, tubatemere. Tosobola kulwanyisa ne bwe baba kutenda okubeera embeerera, kizibu okuva ku mbaga yammwe n'omala wiiki ng'okyali, kizibu. Eno ensonga tetugenda gikkiriza genda maaso nga bweri, tetusobola naddala nga tukyali balamu, mpozi bakole ku ky'obulamu bwaffe, naye bwe tuba nga tukyali baki, kino kijja kukolebwako ate nga tukyalina okutu okwabakulembera eggwanga lino, kubanga njagala babuulira bo tebannaba kukivaako. Era ensonga lwaki nkyayogera bulungi ne mmala mpulira nti era nekangamu kati ninga ndowooza bakivuddeko twade tufudde, naye twagenza okuddayo nga baga nedda ani yabikoze ne batereeza, kati eggwanga lyonna tulya butaala lwakuba kati obuzibu mummwe ate muyinamu amalindirizi. Waliwo eddindirizi eryawandiisa ebbaluwa, eno sajja kadde takyalaba kiro, tasobola kugoba mbata n'agikwata, naye agamba naye mundeke nja balwanyisa, kuba nze saagala bukulembeze bw'Abanyarwanda, sibiriimu, nze njagala mirembe gyammwe, mubeere n'emirembe. Kale waakiri mulimpa obw'eggwanga naye nga mulina emiki, ate be tulibeeraawo obubenzi jasike. Naye ekintu ekyo kye baakola, ye omukulembeze agamba ebbanga lyonna asisinkanye Abanyarwanda abakulembeze nga bye mumusaba abibawa, ne mumusaba abakulembeze nti mpagala naffe tuwe abakulembeze n'ababawa, era gye bali, ekyo temubanja. Ne musaba nti oba babamma passport oba endagamuntu neyo batuwe abantu baffe nga gye bali, era nabo gye bali. Ate era ababakulembera nga basaba n'enkalu mutaka, naye n'abawe era bamuyina, nga bakuba n'entete nnyini ennamu ne bazijja mu faamu ye ne batwala mu yaabwe, naye ng'ensonga teggwa, nga yeebuuza lwaki tekiggwa, paka bwe twamulaga akawaayiro nagamba nti buli gw'oteeka wali bwe kaba weekali era kateekesa mu nkola. Mukitegedde awo? Ne be bakwata owekitiibwa Simon Kayitana ne bagamba pasipoti za Uganda zonna gw'oba ozigaba okusinziira ku ono ssemateeka wallaahi tabawa, okugirawo nga ayagala kumenya maki, kubanga amateeka mafu. Kyemuva mulabanga kati tuli mu kutambula tubuuza birowoozo, twagala kukyusa mu tteeka lireme kusosola bantu ba Uganda. Naye bano mwe ebyafaayo 1926 ani ebalimba, kati wano mu Buganda ebyafaayo biraga nti Omuganda eyasooka kintu yayina ente, kati Abaganda balina ente, oba mulembera ku byafaayo. Nimbye byafaayo bikyuka n'olwekyo
tetwagala kubuzaabuza basaasire ekyabatuukako luli. Naffe twali mu kkubo ate ffe ne tweyawulamu. Ssentebe ntambula naye twasalawo ate ye n'alinya akamotoka ka mipiira ebiri ye najja n'afunirawo ate endala ate nze nenzirayo okutandika ate okubikolako buto, kubanga batugamba wano abaami abakulira eno nti baagala olukiiko. Olukiiko luno lwe twali tugenda okukuba wali nti waliyo ADF. Kakati omanyi njagala nnyo mutegeere eggwanga obuzibu bwe lirimu. Tikale olw'okuba waliyo ADF nga bangi nnyo nga ne b'oyimirira wano balengera, kati baali beetaaga okutukuuma ennyo ku nsonga ze tugenda okwogerako. Oba ADF yali ng'ezaagala simanyi, naye abantu abatatutegeera bulungi be balowooza nti kyangu tulwanyisa n'otuwangula. Nze kye nalaba ate mu Uganda muno mwe muli abantu abasingira ddala okubeera nga tamanyi kintu naye n'annyonnyola nga bwe kifaanana. Ate Katonda alina ekintu kye yakola. Omanyi bagamba nti amagezi gabeera mu mutwe, naye yatukweka okumanya oba buli mutwe mulimu ki. Kati ffe tetusobola kukimanya. Olabira okubikolwa n'otegeera nti muwogo teyateekamu nnyo, n'olaba oli byakoze n'omanya nti muwogo kati mweyassaamu, naye ffe tetumanyi. Tosobola kutunula butunuzi gwe n'otegeera nti ebirungo byanoga oba tebyakola ki. Ensonga gye tuli mu kukolako y'ensonga yennyini etereeza ebyokwerinda bya Uganda. ADF weba eri wali ng'ate mmwe temuli nayo, kitegeeza temuwagira byekola. Naye bwe banaabajjako obutuuze ne muba nga mubonaabona nga nammwe muli mu nsiko babakobye we mubeera, kitegeeza ADF ejja kubeera nga wali nga nammwe we mukola ki, nga we muli. So tuli mu kukola ku nsonga ezigaana bannayuganda okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Kati gwe bw'ogaana ffe okubikolako naye nga ozuukuka ewaka ng'olimbye abantu nti gw'okola ku byakwerinda, kitegeeza ogenda kusuula eggwanga lino mu matigga. Naye ffe abo abantu tubamanyi. Ffe bwe twakula tulina ebitabo bye tusoma. Tusoma kuba Mariamungu ali amanyi waabeera. Tusoma kuba Kano Toko ali amanyi we babeera. Tusoma kuba abo be baalimbanga gavumenti eziriko nti muli b'amaanyi temukwatibwako. Naye bwe kyabaluka baamenya bumenyi, abamu baafa ddala. Ate situubira nti bali mu ggulu. Waliwo abantu besinza kugabana nabo butebe mu ggulu. Era nga bw'obalaba osooka kubuuza ali nanyeewo nti owaye bano baffe oba oli sitaani. N'olwekyo njagala okutwala mukisa guno okulabula RPC, RDC, DISO, DPC ye baŋŋamba teyalina mutawaana. Muleke okuzannyira mu nsonga nga tutereza eggwanga. Stop what we do. Nze mbidde n'obwambidde bwange nsobola okuyingira mu nsonga nga gavumenti temanyi. Efaanana bweti. Mbadde mu palamenti ya East Africa emyaka 10. Palamenti etayogerangako ku lulimi lulala lwonna okugyako Olungereza oluzibu. Emyaka 10, omwaka gulimu ennaku 365, kubisaamu emyaka 10 nga njogerera mu nsi 8 Olungereza.
ensezo 8 sirina kye simanyi ekigenda mu maaso. Buli ekigenda mu maaso mu nseezo nkimanyi. Mbimanyi nga gwe bw'omanyi ebigenda mu maaso ku kyalo kuno. Ssentebe ono amanyi bulungi n'amaka agali ku kyalo yagawandiika ne mu kitabo. Mmanyi amaka agali mu East Africa nga yina ne mu kitabo. Nawandiise n'ekitabo ekyo era njagala kwala omukisa guno nga sinagenda mu maaso. Ssentebe wammwe Mwami Kizza aliwa. Yangu kukwasa ekitabo kino mu butongole ekya East Africa ku bitabo bye nawandiika nkikuwadde olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze wakati mu buzibu. Ekitabo kino kyawandiikibwa Honorable Dr. Fred Mukasambidde nga nina obuyigiriza obumala, okunoonyereza okumala, obumanyi obumala ku buli nsonga yonna ekwata ku mawanga 8 aga East Africa. Biri muno n'ensonga y'Abanyarwanda naye mweri, era bw'otuuka ku peegi eyo mujja kusoma musomese abantu baffe. Nkibawadde ate tebabaggyako ssente, kino kya bwereere kya kubeebaza mirimu na kusomesa abantu baffe. Kino kivudde mu kunoonyereza kwa myaka 7. N'olwekyo ebintu bye tukola bannange tubimanyi bulungi. Bimu ne bateeka ow'oku ntikko nno awolezzaako mu kkooti seeze mubende. Ne kkooti eya East Africa nawolezaamu, ne kkooti eya Africa gye bayita African Court on Human and People's Rights. N'olwekyo ebintu bino bwe tuvaayo ne tubyogerako tubimanyi bulungi. Ssentebe abagamba bwe twavaayo ne tunnyonnyola ensonga eno nga lumu Desemba omwaka oguwedde, ng'abaawakanya ffe abamu nga bajja ne bagamba, omanyi abasinga bwe bantunuulira bamanyi mbiddewo ebyobufuzi n'abyogeddeko wano. Nze manyi mwe muwagira na Pulezidenti Museveni, obusungu no bunzita naye mulaba mbyogera. Nze sifaayo. Kubanga eno ensonga gye ndiko yonki ndala, eno ensonga ya ggwanga eriwedde emirimu. Naye bwe balaba mbidde nga bajja, naye ddala kyayogera kituufu. Baloya baffe balipo bagamba ki? Lwala omukisa guno okubabuulira nti baloya baffe balipo bagamba ki? Kati bonna bagamba ekyo kye twayogera ku olwo. Londa ffe twali bato, abaali bakuba obululu mwabalonda, nga muli ba kitalo, abasajja ne mubawa empombo wano balidde n'emmere. Omanyi buli lumbe omusajja eyakola mu lukiiko lwa ssemateeka nti era bwe mubeera n'olumbe yebagamba nti abakulu bajja kuliira munda, temubazzaayo, tebaddamu okuliira munda, tebabakolera. Ensonga lwaki nyiiga? Kubanga mu kifo ky'okutegeera ensobi gye baakola ate obudde baagala bumala nga balwana, tuleme kugitereeza. Boogera ebintu bingi ebyagala okweraliikiriza n'ebitongole bikuumaddembe. Ab'ebitongole bikuumaddembe nabo baagala nnyo entebe ze baabawa, baba beenyola bwe bati tebagenda ku gurawundi kutegeera biriyo, ne basalirawo eyo. Mmwe mwagala mwe kwenda mubuyekeramu. Bamaama bano asobola okusitula ejjinja n'alikuba ekinyonyi ne kifa. Mwagala kubeera na mirembe gyammwe, si kyekyo. Mwagala mubeere nga okimanyi nti buli muntu yenna ali mu saako wano, oba yali akombye ku ssente ya PDM, Parish Development Model, oba emyoga, mukimanyi nti muba mugenda zizza temuli supposed kuzikwatako z'abannansi. Buli muntu yenna abadde n'omwana asobera mu UPE mugenda kuzza ssente za gavumenti. Era obala emyaka gye yakasomera, emyezi gye yakasomera, ze ssente ze mugenda okunoonya nga tebannabazza, kubagoba kubazzaayo, nze ne gye babazza simanyiye. Kandi ate n'ogenda n'owuliriza abantu nga boogera, kubanga saagala bamenyana by'amateeka bingi.
njagala kubasomesa bye njagala mumanye. Olwaleero baagala kubavumaganya, baagala kulowoozesa bantu nti muli abantu abatali bannayuganda kati musaba ababakkirize mubeere bannayuganda. Si kituufu. Muli bannayuganda naye be baasalira olukwesikwesi ne babajja mu bunnayuganda kati mwagala kuddamu kubanga kyekituufu. Ate nga muyina okuddamu mu bunnayuganda kubanga kati twagala, twetaaga era tusaba, naye wajja kubaawo ne siteegi y'okukirwanirira singa bakiremesa. Kati ab'ebyokwerinda njagala mutegeere awo mwe mujja okugiramu nga tutandise okubirwanirira. Ate si be bano baddiso, bano bajjako badduse kati bo baleetera balya amagye ebizibu kuba tuba tusitudde mundu oyinza okubega mu lutalo. Lwaki saagala babayingize mu bintu ebyo? Kubanga pulezidenti wa Uganda kino kye tukola akyagala era akimanyi. Naye bano abataagala bitereere be bali mu kweteeka mu kkubo ly'ekintu kino. Kijja kera n'ekigere ky'omuntu. Tujja kera n'ekigere ky'omuntu alwanyisa enteekateeka eyo. Nze sibeerangako awo mu bintu nga bya ddembe. Ebbanga lyange lyonna okuva lwe nayingira ebyobufuzi ndi ku ludda luvuganya. Singa nali ntya nnyo okuwangulwa singa nkyaliyo. Naye omusajja muvuganyiza ku lw'enkeberayo ndaba yeeyongera maanyi. Kati nange neera neeyongedde. Naye ndi bano temuddamu okukwata ku bannayuganda nga bateesa ku nsonga yaabwe ey'okufuuka bannansi nga bwe kiteekeddwa okuba.